Muganda w'omugenzi Paulo Kafeero ye akakasizza nti wadde abaana DNA zibabodde naye ye ku sayidi ye bagenda kusigala nga baana akatambi ogenda kubanga okafuna mu maaso awo ate ye Swazi esanya erimuliko bantu bange lyamwokiwagonja naye nga abaana 25 kuvaako abaana bana naye ogenda kubanga obifuna wano ku Sylvia News Extra mugamba mutya mwasibye mutya kansubire nti muli bulungi badiyale ng'enkola yaffe mbasaba video eno mujimpe like era nensaba gwe wenna ate n'abakusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigende mu notification bell olimesibwanga byonna byemba nteekayo wano ku Sylvia News Extra nyinga kusabirako mwena abalwadde abakosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko bamikwano munange ebintu bino byewuunyisa mumanya abaana abayiseeko ku DNA bana abaana babadde nga bo tebaddawo ntoba balabikireko ne mu kamera apaana kyokka ate abadde balabikira mu kamera bezibodde gwe bayita Kafeero Benedicto ajje wano. Number 2 on our list is Kafeero Simon Peter. Kafeero Simon Peter jangu. Number 3 on our list is Kafeero Thomas. Next on our list is Nagawa Elizabeth. The Government Analytical Laboratory will read what is on their list. From the Government Analytical Laboratory. Omwala gwe bayita Nagawa Elizabeth aliwa naye ajje. The results from the analysis that we did at the Government Analytical Laboratory. Muwulirize bulungi okuva mu laboratory ya gavumenti ey'Ewandegea gye muyita ey'Ewandegea. We strongly support the proposition that the late Paul Job Kafeero is the biological father of Nagawa Elizabeth Kafeero Ben. Nagawa Elizabeth Ewandegea bagambye mwana wa Kafeero. Kafeero Ben bagambye mwana wa Kafeero. Kafeero Simon Peter. Kafeero Simon Peter. And Kafeero Thomas. And Kafeero Thomas. Be baana bana. So out of 25, tujemu bana. abaana bana ku baana 25. Oh my god, naye nga bo abamu tebakikkiriza era nga bagamba nti basaba baddemu bakeberewe omulundi omulala kati simanyi oba kinakkirizibwa era nga omwana muwala Stella ate oyo ye bambi abasinga bangi abalumye nnyo ye alabikiddwako nga ayombagana n'abakamera kugamba nga yina yeekyayi bimusobedde bimutamye takyetaaga kumanya kiddako katumulabe naye ate tulaba ateera ekiddako. Emasaba gy'obadde obeera gyendi era ogenda kuddayo obeereyo mwagamaka ogenda ngenda masabe waka senga bana abazuuliddwa nti no baana ba Kafeero bajja ne bagamba fuluma mu nju kiriza tambule fembi mpola mpola nera kigana kuwa tuwayeera mukazi nina lwaki okugamba stop saagala mawulire siwe kiri limba mazimba siwe kiri akitonkaka eri kisinga ekyo muminende wuno kale
nze mpulira obw'abaana temumanyi nakiriko walaali. Olunaku olwaleero tuzze ne babanga basoma abaana abimu bataano bafulumizeeko abaana obulumi bwe nnina ezakati bansobola n'okutuuka naye nsaba abaana endatuula nabo bagumye ngirigambe gye yangambye ngenda mbakolerayo sako kulira n'obulumi gambe nagongera abaana nabadde bagenda okuwa akafumito ogenda kukola otya okubanga mutabagana nabo ekirungi sirina kyenoonya wakafeero kyembadde nnoonya gwe musaayi n'abaana kubawamu kuba byenina bimumala ate akyayongerako ate nkyayonge singa malina kyengobe wakafeero kyanjawulo naye abaana era abaana ngenda bawa emirimu genda bategekera ekyokukola gavumenti egenda kukwatirako abaana bakole Swazi ono alaga kirala bakirungi bamaama we bali abaana ngenda fuuka taata waabwe nabakasita nende wabanga waliwo ku ssente abaana abo tebamatidde ongereyo deni oyawedde kiwedde naye omwana Swazi ye alaga akulinako obukyayi buyitirivu ekirungi obukyayi oba ki embeera y'omunange ebadde yakaliitiriiti nnyo abaana abamu bayombye abalala kwegamba nakati wenjogerera ssaawa zino emitwe gikyabaluma katino keekadde omwana okubuuza maama ndaga taata wange omutuufu bannange abazadde abakyala abaana baffe tulemenga kubalimba naye ngaera mu maaso wano sisita w'omugenzi Paulo Kafeero yavuddeyo n'agamba nti wadde munange DNA ezivuddeyo ziraze bana naye yagenda sigala nga abatwalira wamu ng'abaana be kati simanyi oba abaala bo banaakikiriza oba tebaakikirize kati omulaba ate naye tweyongere baana bange mwenna nga bwe mbadde mbamanyi mwenna mbaagala oba onooba ososoddwa oba onooba nga gwe mwana naye mwenna mbaagala kubanga abaana bangi nnyo mubaddeko mikono gyange. Mukama yaba tutemera empenda nsaba tubeere wano mu ddembe nebaza abasawo bonna abakoze ku nsonga eno ne baganda bange ne bannyinaze mwebale nnyo. Suvi Airport Pickup and Transport Service bakasitoma baffe abalungi nyongera okubajjukiza nti emiwendo gyo twagisaliddeko ddala nga woolabaawo ate nsiiba nti bagamba nti bookinga Suvi Airport Pickup and Transport Service mukwano nze siseererako ddala oyagala kugenda mu kyalo oyagala kukima mu kyalo oyagala genda ku pate oyagala genda ku birthday oyagala kulya ku zizo kiki oyagala okulya oyagala kunona ku kisaawe oyagala kutwala ku kisaawe bookinga Suvi Airport Pickup and Transport Service ate badiyale wojja nongamba munange ebyadala Suvi sente zonna zirabye naye ekyamazima siziwezaawo nja kusalirako oba okitegeera kati so gwe wenna atanaba ku bookinga Suvi Airport Pickup and Transport Service onongojja n'akusalira nako olinze eki mukwano bookinga Suvi tweyongere naye nga Swazi bw'ati omunnanga ate aluyiseeko banange abantu batandise dde okugamba nti wamma omwana wabadde atunda ebintu abadde mutuufu abadde atunda maali ya kitaabwe naye nga omwami Honorable Balaam avuddeyo n'abagamba nti tebatunda bintu bya taata waabwe kubanga naye ng'akyali mulamu teyatunda okiwulidde ekintu ekyo naye nga yessanyu erimuliko w'amasaawa zino lyamu okiwagonja kubanga abantu abamu babadde basabirira
agaana okuyitako ate abalanga bagamba munange Mukama yamba Swazi naye ayiteko. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase enamba yange yeeno eri 0701763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.